Human Rights Commission elagidde Eddie Mutwe ateebwe mbagirawo esayidi eno ate nga munnange mwana mulenzi munnange ate King Saha woono avuddeyo mu freestyle munnange esayidi eno oluvannyuma munnange ate lw'embeera ko Eddie Mutwe munnange esayidi eno kosa ate n'abalala ne freestyle munnange ate omulembe oguliddako esayidi eno mwana mulenzi munnange abadde akakasa freestyle eno ebadde trading wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok kosa ate n'emikutu emirala jjukira nti nno ebitrading nga mbijjayo ate naawe n'oba nga osobola okubitegeera wano ku Jamina TUG era nga straight awe ngenda kubeera nga ntandikirawo ko n'ekiwandiiko munnange ekivudde wali mu Human Rights ate Commission munnange esayidi eno era nga munnange wali omukyala Honorable munnange ate Mariam Wagadya esayidi eno era nga avuddeyo ko wali mu kiwandiiko munnange ekibadde kiteereddwa ku mitimbagano oba ku mikutu egy'enjawulo munnange esayidi eyo nga bw'okirengera munnange eruuyi awo ate nga eruuyi wali post ndowooza ogirengera eyo ya SG naye ng'abadde akakasa munnange wali essuubi munnange ate balifunye oba litandise munnange ate okugirira esayidi eyo ku mwana mulenzi munnange ate Eddie Mutwe naye nga byebyo ebitambula ku update eyo kati awo kankugyeko katono nnyo ate nkutegeezeko nti nno omwana mulenzi ku freestyle eno ebadde trading wali ku mukutu munnange ogwa TikTok jjukira nti nno ali Japan era nga gy'asinziridde mwana mulenzi munnange ate King Saha Tuliza omulembo guddako naffe tusanyukeko tuliza omulembo balidde enkoko embuzi era balidde n'engege naye ffe tubirinze kumirembe guddako emirimu nagyo maama bagimalawo naye ffe tubirinze ku mulembo guddako bwe twogerako mwenjayo eritumalawo naye ffe tubalinze ku mulembo guddako kale maama mukyange ate tubagambe ki naye tubalinze ku mulembo guddako kale bambi mwekyange tubagambe ki mwe mulina buno naye tulinze omulembo guddako ekyange mutuwambye mutusibye tulinze omulembo guddako bakyali baffe ne mubamalawo abamu ne mubatwaleyo ne mubasiyaga tulinze omulembo guddako naye kale giwano mbalaba kale ensirika kale duwane tulisaba kale ziri enkamwe zennyini kale tukole kife baboyi kale baboyi bave mwena abali eyo emiga tuli wamu nammwe binga polosera fight hard kwetuli kyekyo nno munnange era nga bwolayo munnange akatambyako akabadde katredinga wali ku mukutu munnange ate ogwa TikTok bwe nti bwenkoze kakasa nti nno subscribinga kasitobeera nga tonnaba kulayikinga video ate naye ogirayikinge kibeere nga kitambwira ddala bulungi nnyo ngenda kubeera nga nkomawo ate mu maaso eyo n'ebirala